character. Fiki Gaza ng'akulembeddemu eggaali ye oluyipa ne lumuyitako. Nkyogedde emirundi mingi siwagira kintu ky'abantu bakuba bannaabwe. Era naye omuntu bw'alifa sirigamba nti nabagamba. No. Omanyize I don't dance on somebody's grave. No. Ojja kubeera wefula. When a man falls down, I don't step on him. Ayagala kana akasalemu. Fiki Gaza nkugamba bwenti. Violence does not pay. Na buli muyimbi ali eyo nga atambula mu mbeera ey'okutiisatiisa, ey'eggaali, ey'okkuba, ey'okulwana. Njagala kugamba omulala ekintu kino. Singa omuntu yenna akkubanga, kola ekintu kimu, genda ku poliisi owaabe. Tokola kaliri puzzle kuganga ngenda funa petrol munonye. Genda naye bw'owaaba okole ne statement. Nkimanyi abamu ku bantu abaliwo olwaleero ng'emirembe gyonna egizze gibaawo. Babeera ne be bamanyi mu bitongole ebikuuma ddembe. Nga si ye poliisi y'ekitongole, naye nga bakola mu kitongole, bo nga bo baprotectinga abazzi b'emisango. Oli olwaleero bayinza omukola kyo muprotectinga. Naye bakyusa bukyusa DPC fayire yali eyimiridde n'etambula. Oba oli awo myaka 5. Bakyusa bukyusa RPC fayire yali eyimiridde n'etambula. Obujulizi obanga obulinawo buteekeyo. Njakuddewo omuyimbi Fiki Gaza in person. Abayimbi bangi abayimba okusinga gye bali balwana bakyalemeddwa okusamba akajji. Baagala kusamba akajji bakole ki? Bayingire. Mukama yakubikkako obusubi n'osamba akajji n'oyitawo ku luyimbo. Who the girl ayagala banana? Banana ne Chameleone. Please embrace the chance. Ekyuma kiwetenga kikyayokya. Okuleyo oluyimbo lalozeeko. Okube muziki ogende maaso. Kubanga akajjo omaze okukola ki? Ate ne gaali ne bino binza okuba bimukuumiramu mu mawulire n'abanga tokabilite. Amawulire ago ogalaba. Teri kintu kya bulabe nga gabeeramu naye nga tolina kyogakolamu. Okitegeera? Kyagala nnyo ogabeeremu nga n'omuziki waliwo. But ogabeeramu for the wrong reason. In broad daylight, on camera, whatever the circumstances. Omuvubuka awo n'akuba oli oluyi. Kati bwekibanga ekyo kiri ku kamera, what happens awatali kamera? Omuntu ajja kufa, naye omuntu bw'alifa, obulamu bw'omuntu oyo aliba amusse ne mukama we tebuliddamu kubeera kyekimu. Ekyokubiri, waliwo omuyimbi bamuyita goba nickname nti yasimule monde. Jingo Show. Jingo Show. Jingo Show twali lumuku Bat Varao. Nabako neyekweka mu hedge. Omanyo obukomera buno akaberanga kampimpi bwekati. Waliwo omuyimbi yali ayitawo. Namukuba ekikonde. Sumagiza. Strange enough, omuyimbi yalina n'eggaali ye. Naye budde kiro ono n'amupima
n'amukuba ekikonde n'adduka Jingo Show ya succeedinga n'adduka n'abula tebamukwata ye monde gye yasimula but kwe yakoma nze ojo manyi kubeeye emboozi najja kola ali manyi bayimirira musajja ku musajja nedda tebayimirira ono yeekweka kwene kuba to be open emboozi yeri wakati wa Jingo Show na Bobi Wine nga ebiseera ebyo ndoze wava olutalo luyimba kikomando olutalo lwaliwo waliwo ko ono ayimbye ekikomando ekyokulya ono ayimbye embeera y'abali ekikomando ng'olyaga nti ona abbye oluyimba lw'ebiki biki naye era yali muntu wakukootinga controversy weganga ye buli kaseera ayagala kuteekawo embeera ng'omuziki gwo tegwaliwo as a matter of fact tegubangawo so yeekweka bwati nakubono ki emonde nayo yazimba I don't know nasemba kulaba Jingo Show ng'azimbye ofiisi ye NRM ku luguudo oludda ebusaabala mu Lutobazi kati ndowooza bamugambye president ebiseera byojjukira ebiseera byakutwala wa president buli muyimbi alina kyakola n'agisiiga yero n'akola biki n'addamu okuddayo ng'amazzi ofiisi gagitwala nze nasemba mulaba nga baali bategese omukolo obanga yali asuubira obukadde 3 obanga bamuwadde emitwalo 2 nga okuyomba okulyawo but what do I mean here to Fiki Gaza nali musanyukiddeko nnyo omwana oyo kuba namulabanga ne Chameleone edda biseera bya campaign edda namulabanga ne Chameleone Fiki Gaza oyo era ndudde nnyo mulaba ndooza bwe yakola n'ava Chameleone waali naye yabeeranga nnyo ne Chameleone namusanyukirako ng'akoze oluyimba olwo era nali musabira nnyo akule n'olulala agende mu maaso naye ebyo byokutandika okukuba abantu ng'obutadde na ku kamera si birungi bw'otegendereze Fiki Gaza ojja kumaliriza ng'olinganga Jingo Show ng'olina oluyimba lwo lumu Chameleone lwe yakuwa n'otadda na kintu kirala twafiirwako omuvubuka ababaddewo long enough mu ssaga ya ani gwe baafumitira ekiso enaggi Rasta Tadias era mwezi entalotalo eyo story njinyumiza nnyo nafa baafumita akabaala baakaggala tekaalina na mpisa enzirukanya yaako tebaali na mpisa nagendayo lumu bouncer n'aŋŋamba nti nalina laptop nga njagala nnyingire nayo munda nemegireka mu mmotoka kuba baŋŋamba nti waliwo abaana balina gadget identifyinga laptop ng'eri mu mmotoka ne bagimenya omuvubuka n'aŋŋamba nti wano tebayingizaawo laptop ne mugamba lwaki ngamba fine kanjireka naga ati ogireka wano osasula 5,000 benali nabo ne bagamba mukomeewo baali abantu nga basatu ne bagamba mukomeewo ngayagala ogireke mu mmotoka abulire banne nti ndowooza bali ne mbayita ne badda mu mmotoka ne tugenda tewaweza myezi 6 ebbaala neggala njerabidde ng'oyambuka bwoti ofuluma kabalagala we yali nga bagenda bafumita Rasta Tadias ekiso unfortunately Rabadaba yaliwo rume yafuluma nti Rabadaba yafulumise Rasta Tadias ekiso about nga Rasta Tadias agenda mudwaliro ng'awona nendo zoba yalina muno obulwadde bwe obulala naki mu myezi nga 7 ndowooza nga avulala ng'afa naye from kufumita kiso kariya ya Rabadaba teyaddamu kubeera kyekimu yet Rabadaba was a prolific musician. Wow. Nti up to now bojjayo ennyimba ze n'ozikuba ne line ze yasuula mu nnyumba z'abalala owuliranga nga musajja yali agumidde so bintu module eyo kale ndoza tujja kutandikiraawo ebisigadde tujja kutandikiraawo olwokutaano olujja
ye BBS kawunye mu 360 afuna mirinda afuna club gwanywamu then Skypin Tours and Travels wali entinda kwa Luna Mall M4 Hotel and Spa wali ebulaga hotel mwetusula era waliwo massage sauna ne massage atenga tewerabira omufaliso gwa Rose Form gwagenda okwebaka gwe mufaliso gw'obogula tugwina mu size zonna nze Dr. Kwefulukuta tandikirawo olwokutano olujja awangale masomoji